wano webasasulira waneno kati ntuuse embeera bweti bweri wabweru sembeera osobola ogiraba guno gwe mulyango gwe bayingiriramu mukitegedde Katumba TV etuuse mu nvo ono ye mukyala asinze okunyumirwa mukitegedde Chikwata chebiri ubadde genda kwata yechano amasasula yingira lunaku lwalero wano wenyini wetuli embeera bweti bweri kati wano mba nyingira mulyango kukola ki we bakerebera tiketi wendi embeera awano mba nyingidde abantu bali ku Royal Milk ogirabye Royal Milk gemata waneno wotukira buli kimu wekiri ebyokulya weebiri bannamawulire nabo basombye dda batuuse dda Katumba TV etuuse mu nfo so ndowooza embeera mugiraba abagenyi abakulu aw'okutuula obutebe mu bulabye bagenyi abakulu oba VVIP batuula wano eno VIP wewali eri ate ordinary bali eri side eri mukitegedde kati bali mu sound check up ate kyekiganye bagenda kukolako tube bakakkamwa tuli mu Fangoni Forest buli kimu kiba fine siba kiri anko so tuli mu sound check up obudde buno embeera yeeyo nga bwogiraba abatunda ebyokulya bazze ebyana byatandise dda okutuula eri wansi ng'embeera nga bwogiraba soka tuli mu sound check up tumale omuziki gutandike buli omu ogenda funa kyewetaaga ndowooza bula abasajja bali wano eno embeera bweti bweri batandise dda okuzina sound check up naye abantu batandise okuzina olaba omwana bwakuwa omuziki obulabye omwana amalira okugira kona wano mwana gwe ozinye nnyo kona ekido wekulese so embeera bweti bweri kasaku kanyama balamuzaako embeera kati ba ordinary bagenda beera waneeno VIP wewali eri VIP emmeeza nnyingi nnyo nazigenda beerako bantu abaana abawala bo bazze dda mubalaba ebyana nga binyirira bannange abeebyana gwe ebyana bya Fangoni nga binyirira okitegedde okategedde exclusive oyo yeyagala yaguze emmotoka mwebale muwagira yaguze emmotoka kola wano kwekulege embeera wekyo bweri wano wonna agenda beerawo bantu so ali ewaka sambyako wano wonna twagala wajjula abantu okitegedde batandise dda okutula naye twagala musambyeko wano wonna wajjule abantu
oli bulungi. Okay, ono amita divorce matovu. Mugende mu subscribinga ku channel ye mumwagale musajja wa amaanyi. Ono bamuyita Joseph Buloga, musajja wa amaanyi nnyo Joseph Buloga, naye waali ono yasinga okunywa amata Royal Milk ate nga gabwerere. So twebaza manager wa Royal Milk webale kuleeta mata mu kivulu kya Fangoni Forest. Sebo si gabwerere sebo amata Royal Milk gabeera gabwerere. Omusajja manager yateekamu ssente abantu banywa amata, buli ajja mu kivulu anywa amata, era abantu bakubiriza mugula amata Royal Milk. Asobodde otuwagira mu kivulu kino naffe tumuwagire katugula amata. So embeera bweti bweriwa leero okategedde gwali eyo abantu batuuse dda, abalina ebyokutunda batunze dda. Kepusi muziraba ogula za layisi, omusajja atunda bakayita batya anko kano apo ya mmeka ajja mu kivulu afuna apo ya 1200 kakati ngai munyu enyeku atendala yagundi bwese wezibeera. Okay, wano tulina bamama abatunda ebintu, enkofiira. Mama enkofiira bayammeka? Kati eno bwete ey'omukazi yammeka? Eno yakumusatu. Ey'omusajja yeriwo ennungi? Ziri eri? Mutwalo na gumusatu. Abaana muwulidde jangu n'omutwalo gumu ogule enkofiira omukyalo omuwagire. Nsonga nkulu nnyo eyo. Owulidde? Bayibu ekutta omukyala abagambye mwanguwe mulabe ki ekigenda mu maaso. Mukitegedde? Ebyokunywa byakulya kayisi kakali wali eri kalabyeko, jangu ng'omanyi kino ogenda kununa kayisi. Omwenge weeguli wali eri, jangu ng'ogenda kunywa ku mwenge. Enkoko weeri. So kachipusi keeko kalabye, kachipusi keeko enkoko ensava yino weeri, jangu olye ku byokulya. Omukyala wuno akagita bulungi nnyo ya layisi, jangu olye. Abaana bawala batuuse dda bali mu kulya oli eyo, abantu batuuse dda. Jeneeta weeri owa kayisi weekali osobola okunuulako. Jangu nga buli kimu okitegedde. Atalina nnyo kasente capati weeri neggi, enkoko osobola ogiryako amagi. So embeera bweti bweri emmere weeri. So abali eyo mujje olye ku mmere nga bwonuna kayisi. Okitegeera abantu batuuse dda, security eri gulugulu ya Uganda nooza mulaba mpaka eri yonna. Essaawa kyonna twagala kijjule. So okitegedde. So wano wonna twagala tuwajjuze tulabise abalabe tinateffe we are class above the ordinary. Eno bagita Fangoni Soldier, Fangoni Forest yetegese ekivulu kino ng'egattwako Eva Boss Arts. Ebyasoza ne bijiragirawo atetejabeerawo naye final ekivulu weekiri ali wakasambyako security ya Uganda Police magye na SFC byennawe ebiri. So embeera bwetyo weeri, buli kyoyagala okulya kaswiti weekali, alina enkwacho ye kabigijika kano weekali, alina buli kimu, gwalina kabebu ka chocolate weekali, kaswiti weekali. Osobola okujja ne baby wo ne munyumirwa obulamu ate ne mugamba weewaawo. Eno gye bayise Return of Champion Gudo. Return of Champion Gudo waneeno wennyini. Nja kugamba nti nno ekivulu kino kyase ne bagiragiramu awo ne bagiragiramu awo, naye finale security ya Uganda Police magye ntuuseko abakulu mugamba mutya abakulu akagundi njagala muli basajja b'amaanyi ekifaananyi kiveeyo bulungi. Mutunule eno gwesebo wafunye amata ga bwere tuyagala kwogera ogamba otya sebo? Amata yagalese neta nakola ki? Abantu tebannaba kati bannamule mutandise kwenywera amata. Owaayi embeera naye ng'eri etya? Kino kyakuyiga abantu nsiba mbagamba nti Uganda ekyuka every single day.
luli twatukanga ebivulu neolaba eby'abaana bino simanyi go green nebyo tanapu byabwe yakyuka luli bajjanga ku ssaawa 4 kati bajja ssaawa 10 era kati nsaasira panda ategeka ku ssaawa 3 gaggwa 12 alina oyiga nti Uganda yakyuse n'abaana abato kati bakoma ssaawa 3 kitegeeza bajja 12 bakola essaawa 2 so champion Gudo abeere mugumu abantu banajja abantu bagenda kujja just revolution owaye jangu osekaseka revolution ebeerawo eyo walaba ku kireva gye buno obudde twali tukuba sama era nga bolaba sawa 2-3 nga kwepicha style ne wa muganda wange Zexi obudde buno twali tusamba mupiira owaye ogam Jose da blogger gwe asoose fulumya akatambika manager Roger nga ngasaba omukwano ngempewe muyiseemu ssebo jangu otunnyonnyole owaye manager Roger musajjawo naye empewo neemuyitamu ogamba otya ssebo amannya oli muyimbi buli nyanka lya kiyimbi nnyo oli w'amawulire waneeno abantu bagambe bakunoonyeeko mukutu ki abantu banoonyeeko ku Facebook, Twitter, Instagram, YouTube wonna okitegedde Derek 256 ne bubuku eri ku Royal Milk by Uganda Build Uganda owaye ekivulu kiraba otya ekivulu muntu n'agenda bamu byali bebiwobe naye atuyongera okusaba aliyeni waba musabi mpa ku matanyweeko obulina abeere musaala musamize atukekewo omusawo nga bukyali kuba embeera si ya mulembe abantu bayinza obutajja tukogere empola amata mangi naye abaganya tebaliiwo security tight bannamawulire weebali ebyuma bikuba buli kimu kiri sitede obutebe weebuli bulinze mmwe security ekuuma butebe baleme bubba abantu betulize owaye Club TV ogamba otya ssebo owaye omusajja agambye ti security y'amaanyi gguluggulu naye ababbi tebazze tebajja kujja era zino show naddala kati nga bolaba zino show zino eza venues zino ennene ziri bwezi abantu naddala kati ero weekend abantu balwawo okujja basobola kukola bintu byabwe ate twandisubire nti weekend babeera tebalina byakukola bajja abantu beegayaza so babeerayo ewaka nga beegayaziza abantu ku zino show nene bajja ssaawa ng'egi osuubira abantu nga bameka sijja kuwa namba sijja kuwa naye nga bagenda kujja abantu bajja kujja kozi kati nze nali ku press conference nga bagamba waliwo tebo zaali ezizisigadde nendaba tebo tebasobola teeka mu tebo etaliimu bondo era banyini bazo tebaka era kati VIP section okalaba then ordinary bagenda bawano zino koza alexawe kino kiraba abantu mulimu abalimu okwo naye kati ndoze jabanga blankets and wena abantu bafunire Yesu bebake abantu bafunire Yesu babirene space babegaza buli omu atule yegaza omukyala ali eyo nga amanye ebintu by'okwepe najje n'akapiira ekifo weekiri byena wanenoza show yakweyagala amata wegali bagise Club TV mugende munoonyeeko musubscribing mumwagale tweyagaliza andi wano omusajja wa Gagamero ogamba otya ssebo oli musajja w'amaanyi nnyo naye light si nnungi tunula eno booti abantu bagambe Gagamero egamba etya omukulu tuyinze lisiti ey'omwaka guno osuubira abayimbi ki abagenda obeera mu bataano abasooka kuliko Mudra kuliko Shiba kuliko Daudi Mtalo kwali ne Spice Gravity taliiko bataano abasooka taliiko ate King Saha ne mu 10 taliimu mwamuwala n'okutuukawo omusajja alina oluyimba ebiseera ebyo lwe luyimba olusinga otrendinga obudde buno abeera atya nga taliiko si ku media ku YouTube lutrend tukola bulungi yeye naye ate agaba lisiti ye talinaayo luyimba lulinga biseera ebyo taliiko naye ekivulo kiraba otya kigenda kukola waliwo omwana agambye nti security yazze naye ate beekuuma tebazze gwokiraba otya bekuma weebali emotoka ejo ya black alien waali yatuuse dda abamukuma weebali already batuuse dda so waali alien anti abantu awo tinno abantu security ekuuma muntu n'ebintu bye naye kirabika egenda kuuma butebe abantu nga tebazze abanaabubba
sawa zikyaliko muleme kugira omwana yakwere abantu bali mu kisawe kino boolaba kushare sex siba baisawa tebawera bwe wa sex obudde buno twali tusamba mupiira katutaddeyo goolo Philip Omondi Stadium musajja wange nkutumiddeko ogamba otya taata eno freestyle Kachumbali TV tubeera freestyle tubeera mbivulunga bwe bino nino omusajja wange ogamba otya se bantu bagambe chano yo bagende banoonyeeko Grouna Music ate oli muyimbi okay tukuwe mwaka pera gwenga toli ku listi ya mukulu wo ono musajja wa sina oluyemba gagamere ina bayimbi ki gagamere ate fire base tumanyi nti nno mulimu Zex owaye ogamba otya concert ewani osobola okudda gye wava gwe musobola okufuga omuntu abasinga obudde buno abasinga trending obudde buno lema asinga ow'ekiwatulo trendinga tumuwadde oluyimba alugiwa lugagamero alwandise wagagamero owaye concert ogiraba otya the return of champion Gudo nemmanya nti ekigenda okudda wano balikita vunula bijja Esimirani abaana gye bayita Esimiranga naye nze omuno omusajja mukkiririzaamu lwansonga emu ebintu bya freestyle kati okimanyi nti n'abantu abamu abagambye freestyle balina kujja mu freestyle bagenda kujja mu freestyle bagenda kujja nga luli ebintu byakyukamu owaliwo eyaŋŋambye nti nno veni eno bw'ebeera ya bukadde 25 poliisi ya bukadde nga 2 KCCA nayo ya bukadde abategesi bana bikoze bitya nti ya bukadde nga 3 nga bigwera mu bitwalo nga bukadde nga 7 nti lwaki teyaguzeemu buguzi nnyumba ya mama champion Gudo mu obwo bukadde dhani okukola concert mwezi yinza ofiira yeetaaga egenda kuba mu buwumbi lwaki amuzimbira mama champion Gudo yeetaaga ennyumba yakawumbi agikozesa eki yeetaaga nnyumba ya beeyi yeetaaga nnyumba yakusulamu yeetaaga nnyumba yakusulamu nga nnungi ng'erimu era kati nze kankubuulire nnyoko ne bwe babanga bazuukuse ne bagamba ajjako okugulu tusobole okuleka mama nga mulamu kugyeko okitege oli nnyoko yakussa ku nsi bwe kiba kyetaagisa nti otunde oba bakuggyeko emipiira gyo ng'omusajja basobole okusevinga obulamu bwokkiriza gigende because singa yali si nnyoko tewali baddewo maama wo yasobola okyagala aba asazeewo nga kyekigenda otaasa obulamu bwe lwaki aba takyagala eno gavumenti ya Uganda eri bweti okiwulira ekisonga kya byonna eyagala alina atalina tabeerawo kati ekitegeeza bwe kiba kyetaagisa kukuggyako kintu obeeko nekyobaako nakyo kyejjeeko obeeko nakyo kati kitegeeza nti champion kambalageko ku mukulu Everboss Arts yoyo bawubireko anko owaaye abakulu mugamba mutya baako kyoyogera sebe ensi ekulaba atodduka ensi ekwetegereza abasajja muko abakyala bwe batuuka wali abasajja abanyirira okitegeera olukutuusako erinnya lya musajja ne libula kati atulabye nga tulaba naye teneerabira nti ffe tuli special katonda atutondamu ekyenjawulo osobola kubeera timu alien skin osigala kyekimu embeera bw'ebeera nga luli ku Freedom City obudde buno kyali kikutte obudde buno nga kiri bwekiti kiki abantu beerabidde abaali luli tebagize tulina kyetulabye so ya champion Gudo engeri gyekiri nti mwana abaana balina okusooka ne babeera kulu balina okulya ekyeggulo bajje Nalongo kitone nga alinga omuyaaye ng'abayaaye okubuuzaako wano waliwo ekibuuzo kyo kangende wano eno Nalongo leero oyambadde otya okay ogamba otya Nalongo kitone finale sitera kulaba alaba mbivulu weewaawo kyekikuleese mutima gwa kizadde obeera omusho ndikodinga era ngenda gendayo kati nteekayo kati yensonga lwaki nkwasiza simu
kyondabye nga security nnungi nnyo ebyokulya mu ebiri omuntu ali ewaka asubwa ki kiba kimwambaze engatto kati omuntu ali ewaka kyasinga okusubwa kwe kubanga abaana bagenze ne basumululamu live band girabyeko nga buli muntu yenna azinanga obwedda wendi wandi madde sikutegedde onyumye nnyo era ogenze n'obeera ddala ng'abafango nine ŋŋamba bannange bagambye yitawo wisi nogamba nedda kansasule ababadde bakuba sheeno obutabeerawo bawa bagezi ki oyinza bo abubaka ki abantu bangi buli oba oyimuka babawo abakubanyisa okudda gyokola ki niteri asinga katonda plan katonda yasinga okumanya nalongo kyenaabeera n'abantu abalala kyebanaabeera teri anyinako plan kitegedde kati so katonda yasinga okumanya kwanza nyina okukkiriza nti abantu bagenda kujja naliko ku live emu ku show ya gravity obudde buno bala abantu temuli bamaane bajja nga bangi so nina okukkiriza kungi nti bantu tugenda kujjuzaawo kubanga ab'emimwa emibi basinze okwobungi naye waliyo tv eziri eyo kati ezirinza okuba omuddo omukalu ssaawa nga ziweze 3 ate anabeera okyoka nobabuuza nti champion Gudo gwe wabeera mu myaka gya champion Gudo walonkinga ki okitegeera ebintu ebisigaabamenya gyasirwa alongo kitono oli mugezi ebintu byamenyalo kyofunda tweyanzeege embeera bwetyo bweri wano ku kisaawe ndowooza buli kimu mukifunye kasavu kanyama naye ali ewaka kugamba sambyako bw'otuuka buuza kacumbali waali ngenda kuwa amatagalo yo miliki ga bwereere ayisainawo